okwongera okuteesa ku nnamba eyo gyaba wansi naye abaasoose bagambye bwe bati. Saima mwasuze mutya ne Shadia mwebale kuweereza okusinziira ku nnaku ezebbiri ze banominatingdemu ba presidential candidates so far zibadde olw'ennala emudera automatic alina kuba lulungi naye era kalina olw'eggulo twalabyeko ku njawulo just nti kyetusaba kyekirina okyusibwamu bwaba nga tewali obuvuyo abasirikale abangi abatiisa abantu abasirikale batuuka okubeera abangi ne basinga abantu ba bulijjo ndowooza kyekyo wabula ekirala kyenasinze kyenadde ngubera nagobedde nnyo speech z'abo ababiri pulezidenti ya Muzeeyi neya Bobby naye nze golaba wanange nejjusa olunaku ne kano ka vidiyo akasoose twabadde tuwerekera mukulembeze waffe nga tugenda okutuuka e Busega ne bakiikayo emmotoka naye nga twabadde tukimanyi nti agenda kuyita ku express ffe tugende e Nateete ku kisaawe gye tulina okulaga naye we twatuuse awo ne bakiikawo era ekimotoka kyabwe abaana ne balyoka babuusa bigundi bino ebyuma ne bazibuusa ne baziisa myala ne tuyita eyo mu bugeto bweyo munda ne tusobola otuuka ku kisaawe naye ndowooza Saima mwasuze mutya mwebale kuweereza ggwanga amannya abayo Simon nga nsinzira Bombo nze kyenteesa oba kyempabula olaba olukuŋŋaana nga bwe lwabadde Nateete singa bannakuumaddembe bavaayo ne bakuuma emirembe gyabwe nga bwe balina okubeera tusobola otambula bulungi nga tewaliwo kajagalalo jo twabadde tuva e Nateete ne basiba oluguudo nga we luyingira mu paaka nga buli piki evaayo bagigaana okugenda gyeyina okulaga nga batadde ekimotoka kyabwe mu kkubo naye singa baleka ne tutambula nga bwe tulina otutambula emirembe gibaawo naye be baleeta akajagalalo beesonyiwe okupaakinga ebimotoka byabwe mu kkubo nga batuziyiza okuyitawo era piki z'abaana nnyingi ze baakutte nga tuli awantu awo. Simon Eshaidia onose bugenyi Soweedi okusinziira eno kasawo kitovu naye gwe olowooza abantu abo tebamanyi bituufu babiraba era babimanyi naawe gwe kennyini walaba bulabi awantu we basindisa obusindisa abantu nga basombye nga tebabasasudde n'abantu abeereese ne bakubwa enkuba ne babeerawo ne bakifiiringa era kituufu bakimanya omukulembeze waffe omutuufu yoyo olunaku lwajjo tebwatambudde bubi era twongera okwebaza Mukama Katonda eyatuyambye omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi n'asobola okusunsulwa era buli kimu ne kiggwa bulungi mpozi obuzibu bwe twafunyemu security naddala amagye ga Uganda ne poliisi gabadde makambwe nnyo era gakutta abaana abamu bakubiddwa emiggo naye nga tebabadde na tabu nga batambula bulungi mu mirembe gyabwe ate nga poliisi ne amagye nga be baleeta obuzibu twadde tusaba babeere wamu naffe batambulire wamu naffe tetuli bantu ba tabu era kyetukola kyonna mbadde manyi kiri mu mateeka twadde tusaba poliisi ya Uganda n'amagye tutambulire wamu bulungi galema okubeera amakambwe gye tuli naye nga mu byonna twebaza Simon Eshaidia mwebale kutuweereza baswiti ono Britain ekasangati nze nanyumiddwa nnyo kuba abantu tebadisappointinze pulezidenti wange omu bw'ati nze asenofaani waneekazo okusinziira nga we tebyatambudde bubi nga twerekerako omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi akuba nti obuzibu bwe twafunyemu lwadde bwa security erina engeri gyebeera ku sayidi eyaffe nga nkambwe ennyo era simanyi nakumanya era mu kampeyini bute bagenda okweyisa era tubadde tusaba security ya Uganda ebeere ng'etukuuma etugaidinge bulungi nga nkambwe ennyo gye tuli kubanga ffe tuli bantu balungi ate tuli bantu balamu.
Shaima ne Shadia mwasuze mutya mwebale kuweereza wano Stephen ndi wano Bulenga mwanaye ku nsonga eyo ya poliisi n'omuntu wa bulijjo nze kinaabye ejjo olunaku lw'ejjo kyanyiiziza nnyo twabaddeyo bulungi nnyo ku lukuŋŋaana e Nateete naye ng'abantu ba bulijjo tebalina buzibu yadde ne poliisi nga bw'omanyi nti olukuŋŋaana nga luwedde buli muntu aba ayagala agambe nti akaŋŋende nga bukyali n'akavuyo tekannatandika era bwe kyabadde kuba nabadde omu ku bo naye twatambudde okufulumayo e Nateete ne tuyita mu paaka ne tujja ku maini kati ate yo nga poliisi ate yeetegese ate okutawaanya abantu eno ku kkubo yo yabadde balinzi batawaanya nga bakola kinga baddayo era abantu nga bali mu layini buli omu ali bali wakkuba atambula dda waka ate poliisi netandika okubanga yo yennyini yereeta patro bwesiba abantu bwe badduka bwe bakuba naye ng'abantu tebalina kye bakoze era ne bawunzika nga bakubyeyo amasasi awo mu bbanga ne bawunzika nga bakutteyo abamu ne bawunzika nga bakubyeyo ne kutya gaasi kugamba Saimo ne Shadia mwebale kuweereza Spata Alex wano ku Yamaha Center olunaku olw'eggulo twafunye ku Ssuubi ng'aba NUP n'ebibiina mpozi ebirala naye okusinga obuzibu bubeera kufa aba NUP ku lw'embeera gye batera otuteekako naye olunaku olw'eggulo tebaagitutaddeko tusuubira ti ne ku mulundi ogujja ku Mande tugenda kutambula bulungi era mu kampeyini zino tetusuubira mwana wa NUP agenda kukwatibwa oba agenda kumenyebwa kugulu n'ebibiina ebirala wadde nga ffe batuyisa bubi nnyo mwebale kuweereza. Saimo ne Shadia mwasuze mutya ono Amina okusinziira e Kamengo kale nze okusinziira we nnalabye ndaba leero twafunyeeko ekisinga nga baffe nga ffe twafunyeeko ekisinga kuba pulezidenti waffe yatambudde n'atuuka gy'alaga ate Katonda n'aleeta ekyamagero n'enkuba n'etonnya emikisa ne gyeyongerako poliisi balina kgenda we batyo tusobole okutambula ebitundu byaffe byonna tubimaleko obulungi mu mirembe kuba naffe. Saimo ne Shadia mwebale kuweereza Spata Alex wano ku Yamaha Center olunaku olw'eggulo twafunye ku Ssuubi ng'aba NUP n'ebibiina mpozi ebirala naye okusinga obuzibu. Shaima ne Shadia mwasuze mutya mwebale kuweereza wano Stephen ndi wano Bulenga. Saimo ne Shadia mwebale kutuweereza baswiiti ono Brittany Kasangati nze nanyumiddwa nnyo nanyumiddwa kuba abantu tebadisappointinze pulezidenti wange omu bw'ati Robert Sentamu. Faako mu mbeekulo z'ekibuga ojje mu kifo ekisinga obulungi